Okay, kale baby webale kunzikiriza akayimba oke kanyingiza omukana kaseera naye njagala okukaweerezaako abantu mwenna abali mu mukwano ng'omukwano gwo gukumye okumala ebbanga nga temulina lusirika ewammwe naye abantu nga mutera okufunaafuna olusirika kayimba kano tukaleke njagala oli ategeeza ebigambo ebiri mu luyimba olwo nga mbutuufu emmande ku mmande mubeeroke nga ne mukwata omwaka nga mulyoke nga temuli nnyo bintu bya olusirika gwe lumenya simanyi oba nammwe mukimanyi naye eriyo abantu abeerawo nga tebalina lusirika mbito y'omukwano mbuuzabuuza wano nawe batera okuba mukwano Maaka Ivan Ken nawo Adam Sozi zino ensonga gwansinga ozitegeera omukulu Solomon Luva omugole to be tubuulire kale program kiri kityamwe tulimbanirizaako mwena abatwekumiddeko muli mutya ba darling bashoga babubu babutungulu mugamba mutya buli omu wonna wosinzidde okuba nti n'otulabira how are you doing subira nti no bwe kimu kitambulira ddala ddala bulungi nnyo annyini ddala isaawe nowenjogerera luno olunaku olwaleero tuli mu mwezi ogwa March tuyingidde omwezi ogwokusatu mu 2023 wabula ebimu ku ebyo bye tusubira mu mwezi guno oba ebyabaawo mu mwezi guno oba bye tucelebratinga biki byojjukira mu mwezi ogwa March ebyaliwo emyaka egiyise emabega byenjagala ndowooza tusoke tutunulire olunaku luno olwaleero obadde okijjukira bulungi era nga okimanyi nti omukulu tusookere kwani mukyala yali mukyala Nabiryo eyayimba akayimba ne katolubwama aka ebiiso omukyalo yafa mu mwezi guneeno zali ennaku z'omwezi ndooza satu guno gwennyini omwezi gwe tulimu ebbanga no liyitira ddala ddala era bamanyi akayimba k'ebiiso mulabe ebiiso akayimba ko kakyaka nnyo mu biseera ebyo mmwe abaaliwo ne kakati era bw'okawulira kayimba kalungi nnyini ddala nnyo kalungi era kyensubira nti kabanyumira naddala abali mu kikadde nammwe abasobola okukola reference ku bigambo ki bye baali bayimba so ye mukyala we gwe bayita Nabiryo yafa mwezi guno ennaku z'omwezi nga 3 era bambi Mukama yongere okuba nga mumuzamira embeera bw'atamulamuza ekisa tuba tuli awo mu kaseera ke kamu ne tuviirwako omwana mulenzi AK47 era naye yafa mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu naye bano bonna betwogerako AK47 yabasooka ndowooza okuva mu bulamu bw'ensi eno no bayinza okuba nga bakulu ku ye nentegeeza omwaka gwali gwa 2015 AK47 yeru yavaawo era bw'atyo Mukama amulamuza ekisa yafa 16 omwezi ogwa March so buli lunaku olunaba lutuuse nga lwakujjukira muntu oyo tunayongera okubajjukiza ne wetaaga okumanya highlights ez'ebigenda okubeerawo oba ebyo ebyaliwo mu mwezi gunene ogwa March gwe twogerako ne tweyongerayo mu maaso guno gwennyini omwezi gwe twogereramu mwe mwali omukulu Felix Kaweesa mumujjukira bulungi nnyo omukulu Kaweesa yafa bubi yafa nnyo omusajja ono yafa nnyo tumujjukira nnyo mu mwezi guneeno ani yali tamwagala by the way ani yali tamwagala mu butuufu enwa abaali batamwagala era be bamujja mu bulamu bw'ensi eno mukuba amujjukire era gaali masasi yafa mu ngeri eri awo etaategeerekeka paka olunaku lwaleero kambuuze ffe abantu ba bulijjo tuvunaanyizibwa ku kumanya abantu baffe ebiba bibasse tuvunaanyizibwa kumanya ani abasse omuntu waffe abaafudde paka olunaku lwaleero simanyi oba nze ataafolowinga bulungi oba nze ataakola follow up mutubulireko mu abaliyo mwategeera okuva oluvannyuma lw'okunoonyereza gavumenti okunoonyereza ki ekyava poliisi okunoonyereza biki bye baatubuulira ebyatta omusajja rather abatta omusajja ono kyali kiki naye nga twongera okumujjukira naye mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu awo wennyini twongera okuba nga tujjukira Jacob Olanya ye yafa mwaka guno oguwedde ogwa 2022 mwe yafiira omukulu Jacob Olanya yali speaker owa parliament essaawa eno tumwongerako the late era naye rest in peace essaawa eno nga Anita Among yamuddira mu bigere era essaawa eno yalamula ku bwa speaker naye omusajja obwato bwe yafa era naye yafiira Washington mu America byavaayo tuba tuli awo nga batutegeeza nti kyaddaaki omukulu amaze okufa ate lwayitawo kwegamba wali wayisewo ebbanga nga bazze bamubikaabika abantu bannayuganda babikaabika ku social media naye oluvannyuma lwa byonna ne mutegeeza nti ate bwatyo yatuvudde ku maaso so twongera naye okumusabira abantu bonna abatuvaako okubasabira Mukama yongera okuba nga balamuza kisa tuba tuli awo of course waliwo n'omwami actually we tuvaako ndowooza wane Uganda atuddayoko katono emabega Kenny Rogers bayimbira ekikadde omusajja oba omumanyi bulungi nnyo yayimbanko ne Dolly Parton nayimba kezize country music yenna be bamu ku abo abaamusooka bamutandikira ddala paka olunaku olwaleero ennyimba ze mumayimingamu abasinga omwami oyo yafa mu biseera bya COVID that was 2000
I think 2000 yeah omwami owatu yatuva ku maaso so twongera okubanga tujjukira abantu abo bonna ebimu ku ebyo bye tuyinza okwongerezaako mu guno omwezi gwe tulimu ogwa March Women's Day egenda kubeera enaku z'omwezi nga 8 nayo egenda kubeera mu guno omwezi so omwezi gw'abakyala twongera okuba nti celebrating abakyala ab'enjawulo it's gonna be Women's Day enaku z'omwezi nga 8 March ate era nga enaku z'omwezi 6 ebeera Dentist's Day twongera okubanga tuyozaayozera okujjukira oba okwongera celebratinga abantu abo batukolako amannyo n'okubajjukiza nti amannyo kya buvunaanyizibwa amannyo tulina okugayooyota amannyo tulina okubanga tugatereeza mulongo oba ompulira oba ontegeera ensooye ng'eyo nkulu nnyo ziba nnaku z'omwezi nga 6 ebeera Dentist Day so n'ebirala ndowooza bingi ddala naye ebimu ku ebyo tulina okubanga tutunuulira nalabyemu ne Lovers Pilates Day kwegamba naye ebeera mu March naye wano ndowooza si ensonga okucelebrating a Pilates Day kiba kyandibadde kyejo bano Uganda tetubitunuulira nnyo ebyo twasa tuba ne Valentines ndowooza yesinga okutukolera amakulu naddala ffe baagala receiving ebirabo kale twakatandika butandise mukana kaseera